Oluvannyuma lw'okumaliriza okutalaga disitulikiti e Pakwach olunaku lw'eggulo, Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde alina okutuuka mu disitulikiti ya Madiokolo. Wakati mu lugendo obudde babazibiddeko mu kkubo kyokka nga tebamanyi na lugendo lusigaddeyo olw'obutatuuka wali bantu ne basalawo okukyusa badde gye bava. Kyokka gye babadde balina okudda nayo nga wala kwe kwebuuza wabe basobola okusula enkeera basobole okweyongerayo. Ab'oku kyalo bamulagiridde ekisulo ekimanyiddwa mu kitundu abagenyi we basula naye kye yakoze n'atambula okutuuka we kiri. Wano amawulire gabadde gatandise okusaasaana nti Kyagulanyi ali mu kitundu era abantu bakuŋŋaanye okutandika okumuwerekera. Bwe batyo bamututte mu kisulo ekisinga obulungi mu kitundu era abantu bwe bamukomezza olwo ne batandika okuggulawo ebisenge mwe babadde balina okusula. Wano we yategeerezza lwaki asazeewo okusula mu kifo kino. They got for me the best that is here and I'm happy to have it and at least be able to look in the eyes of the people of Madiokolo. We've reached very late because of the bad roads, so we're not able to address a rally, but at least we've stepped foot in Madiokolo. Tomorrow we'll set off from here to go to Nebi and Zombo. Yategeezezza nga bwali munnayuganda ng'abalala era ng'embeera eno ye yagikuliramu mu ggeto e Kamwokya. Shocked? Why? As long as it has a roof, yeah. I mean, I'm Ugandan like anybody else, and remember, I come from the ghetto. Kamwokya where I come from. Ebisumuluzo byagaanye okuggulawo naye kennyini n'abyekwatiramu si kulwa nga basula wabweru olw'ebisumuluzo. Ono yategeezezza nga buno bwe butali bunafu bw'abantu ba mu kitundu kino wabula obukulembeze ne gavumenti eri mu buyinza etawadde bantu buweereza bulungi ng'okubakolera enguudo. Nkakasa nti mu kino ekitundu mulimu abantu abanjagadde okukulaakulanyayo naye abantu okuinvestinga kati mu kitundu nga kino okusaayo lodges, okusaayo discotheque, okusaayo recreational places, waliwo ebintu ebimu ebibasikiriza okugeza ng'oluguudo. Singa oluguudo lw'eno baalukola bulungi nnyo ndi sure nti abaana ab'eno abazaaliddwa ku kitundu kino bandibadde bagamba waffe njagala genda kuzimbayo club, njagala kuzimbayo hotel, njagala kuzimbayo lodges n'efaanana bwe bityo. Oluvannyuma omusirikale we yamaze n'aggulawo ekisenge era ye yasoose munda okusooka okwekebejja si kulwa nga mukama we gwe baamukwasa ate atuusibwako obuvune. Bwe batyo bamuletedde omufaliso omulala gwe basuubira nti gwe gwabadde yaddeko. National ID for somebody. Omu ku bayambi be Daniel Oyerod amanyiddwa nga Dan Magic teyabalinze kutakula mutwe natandikirawo okukola ku byendya eya mukama we. Wano era bafuniddewo n'ebyennyanja ebyabadde okumpi wamma ne batokosa. Bakira bafumba nga bategeeza nga mukama waabwe bw'atalina kusula njala. Kati bino bituukawo katuyingidde wano tewali hoteri tewali ki tuba tulina okuyiiya. Mukulu alina okulya ekiteeso. Alina olya naaze mu kwerimba sawa ya mmere. Ng'omufumbi akakasizza nti byonna biyidde babisitudde bukolokolo kubituusa ba mukama waabwe mu kisenge okutandika okuwunya ku gwa jjo. Nga bw'oyinza okulowooza nti kusa Kyagulanyi kwali oyinza okugaana emmere eno ye akakasizza bukakasa banne nga bwe balina okugirya naye beewuunye. Abaana bonna bali kawunga ngenda kulya emmere eno bajja gyewulira ne bamadiokolo bagambe nti ate bali bennyini be bayogerako. Awatabadde kulonzalonza Kyagulanyi yabyekwatiddemu anti wano nga bw'oteesenera oyinza okwekanga ng'ofikkidde. Ng'amaze okusena enva yagenza okumagamaga ng'ate ekiwunga banne bakiri bubi. Ekiwunga tebakitutte. Bo banne abalala batambula nabo abakola ku byokwerinda bye tebaatawaanye. Bwe bafunye we bagwa ebyazeeko babitegedde ku makya. Bino byonna byakwatiddwa na ssimu anti nga ffe tugenze okutetenkanya okubasindikira emboozi y'emisana gye yabadde atambulidde we tumutuukiddeko ng'afuluma bufulumi we yasuze.
kyokka abantu engeri gye bakitegedde nti omuntu waabwe yasize wano babukeereza Nkokolo okutuuka mu kifo kino si kulwa nga bakuuma olubugo ate nga lubaale mubbe.